za DP Block Namirembe mu ggombolola ya Lubaga mu Kampala bannakakondi aka DP Block abasigalawo nga bakulembeddwa Lubega Mukaaku gye balangiriridde nti baleeta eyali omumyuka wa President w'NUP mu Buganda Mathias Mpuuga okuvuganya yali mukama we Kyagulanyi Ssentamu Robert ne President Museveni mu kalulu ka 2026. Mu kifulume ekya Falaawe Magere kigudde temulwawo mwana okufa. Mpuuga agamba nti ajja kikulembera ekyo n'aba DP Block bagamba bajja kikulembera naye bwe mubanga mukulembeddemu ababiri temubeeranga exclusionists abantu abasindiikiriza abalala ewaki ebweru. Twagala mukulembere mwami Mpuuga ne banno nga mukkiriza n'abalala balina amagezi mu kifo ky'okufuna abakulembeze ab'ensa twa ending up n'aba Ozambe. Mwabaise Ozambe? Twa ending up n'aba Ozambe. Ozambe presidential candidate. Ozambe member of parliament. Ozambe kansala. Ozambe esiwa. Ekifo kyonna kibadde kitoneddwa langi za DP enjeru ne kiragala. Nga beenaanisa obujoozi obuliko ekifaananyi kya Mpuuga n'ebigambo ebisoma nti Mpuuga my leader, ekivvuunulwa nti Mpuuga omukulembeze wange mu lukuŋŋaana luno lwe bayise buyinza 2026 bawanjagidde omutonzi abasseeko omukono gwe ogw'ekisa batwala obuyinza. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tukwatireko 2026 tugende mu State House. Amiina. Wadde balangiridde owaabwe tebakwese busungu bwe balina ku mukulembeze wa NUP Kyagulanyi Ssentamu Robert gwe bagamba nti be baamuleeta ate n'abeefuulira. Balina ebirowoozo ate baamugaso mu struggle. Twagala mukulembere DP Block nga mumanyi ne UPC erina ebirowoozo nga mumanyi n'abava mu NRM abeeraze balumirirwa balina kye basobola okuzannya. Baweza okunoonyeza Mpuuga akalulu okwetoola eggwanga lyonna asobole okuwangula Museveni ne Kyagulanyi. Kati nga tuli masanganzira okulonda kutuuse ne wajja omuntu nga yambadde ekkooti ng'emabega ataddeko ekigambo nti mununuzi baali bamuyita Kyagulanyi. Kati ffenna olw'okuba twali mu kaseera ka kubutaabutana ne tumubuukira. Bwe tutuuka eyo tetwamanya nti tubuukidde mpologoma oba empisi ey'okutugaaya okutumalawo. Bwe twatuuka eyo kambabbireko fe abeesimbawo mu bifo ebirondebwa nga bonna bati ndi kansala baatubuuzanga ekibuuzo, ovudde mu kibiina ki okujja okuyingira NUP? Bwe kaakutandanga n'ogamba nti nvudde mu Democratic Party kwengoma yatejjo giwunye. Era ffe abayitawo ne tufuna tiketi ezo nga twakabuulidde amakubo mwe twayita kwali kuwaguza buwaguza. Abawagizi ababadde ku mukolo guno mubaddemu abavudde Masaka, Mpigi, Wakiso n'eggombolola za Kampala okuli ne bakansala ba NUP nga bagamba nti balinze firimbi yokka kuba gye bali beetamwayo dda. Sigenda kwogera, njagala baneegattako okulaba nga tugenda okutambula okuteeka omukulembeze ow'ensa mu ntebe. 2026 saagala kulaba President Museveni ng'addako mu ntebe. 2026 saagala kuwulira linnya Kyagulanyi kino ligenda kuvugana na President Museveni. Mathias Mpuuga gwe ngenda okulaba ng'ali mu ntebe Uganda. Tegeka ne nkakasa nti Mpuuga yetegese bulungi nambeemu nti obukulembeze bazimba buzimbe. Singa obeera mu bukulembeze obutali buzimbe toyina ku nsi ky'osobola kutambula nakyo. Mu bawagizi mubaddemu ne banna DP abakadde nga bagamba nti baakola nnyo okuzimba DP eriwo kati, wabula ate nga balinga abagamba nti Mpuuga yandibayamba okununula ekibiina kyabwe kye balumiriza Norbert Mao okutwala mu NRM. Akakundi ka DP Block mu kusooka kalimu ebibiina okuli DP yennyini, Jema ekulemberwa Asuman Basalirwa, Social Democratic Party ekulemberwa Michael Mabikke, People's Development Party eya Bwanika ne Kasatululwa nga kati kasigaddemu Mabikke, Mukaaku ne Bwanika. Bwe yali e Masaka ku mukolo gwe ogw'okwebaza Katonda, Mpuuga yagamba nti yali waakulangirira ekiddako ekyaleka abantu nga buli omu akitaputa bubwe. Kino kyaddirira yali mukama we Kyagulanyi Ssentamu Robert mu NUP okumugoba ku kifo ky'omumyuka we mu Buganda ng'amulumiriza okwezibika ssente z'omuwi w'omusolo obukadde 500.
Josephine Namakumbi Motoyi, Richard Olweny, NBS Amasiro. Tuteekwa okumanya waliwo Democratic Party newabirawo ne formation ya DP block ati nze ndi wa Democratic Party siri mu DP block so bibiri byanjawulo kati bwabyanga nno aba DP block bendoosinze Honorable Mathias Mpuuga for president. That is a very good thing from endorsing and we shall consider to support him. Kakati tiketi ya Democratic Party n'ekibiina kyange tukyali nfuuzi eyali omukulembeze mumanyi kye yakola kati tuli mu kulwana okusobola okulaba nga ekibiina kyaffe tukijwa mu nkwawa za President Museveni ne Mao tusobole okulonda ani agenda okukulira ekibiina kyaffe ekya Democratic Party. Naye aba DP block bwe babeera nga balonze Honorable Mpuuga okubakulembera bakwatira flag ekyo nakyo kikulu tukyaniriza ngere bwe twaniriza abakulembeze b'ebibiina abalala ababa batutumuseeyo